Embeera nga bwesodde okuba ate ng'etambula munywanyi waffe okugo bayita Segirinya Muhammad bamutwala mu kasaidi z'e Nairobi mu Agabye Hospital nga biwala ttaka we yaviira mu kkomera ekitalya nga bagamba nti ayinza okuba oba yaweebwa obutwa ku Facebook page y'okusinziira ye bw'agamba yasobola okuba ate ng'ategeeza nti bamuwa obutwa kati n'ababirabire wala mukwano gw'eddala gwe bayita Kato Lubwama asobodde okuba ate ng'ategeeza nti otabalumya mutwe tebamuwangako butwa tewali ayinza namuwa butwa ebya Kato Lubwama bibino nnyo sooka owulire ensonga nga bwe zitambula bintu byakwesala stress mayesaganya okuteeka budde bwange mungi ku Segirinya mba mukolera erinnya ddene nnyo mba muzimba ebintu bingi so njogerako katono nendekeraawo ti basereebu n'eggwanga lino Katonda yamanyiwa gye liraga naye ffe tukyamanyiwa gye likwata tutunuulidde butunuulizibwa kati ebya Segirinya ebyo simanya bamuwadde obutwa simanya bakoze eki kati awapulaninga abeere ku kitanda balayire oba agenda alayire wannange gwanga lino Katonda yamanyi gye ligenda okugenda kibi nnyo wamunnaffe Mulwadde abaana ba Nuupu Katonda yabatuleetera ye Kato Lubwama nno wadde aseka naye ssebo yamalirizaako paliamenti ng'omusango gwe gw'ebitabo gukyaliyo tebannagusala wadde akadde kano asekerera Segirinya ye mukulu oyo ngenda kutegeeza n'olutalo luvaawa ebintu bya Segirinya bizibu nnyo birimu obulimba bungi ate ebipapula ate byamuwala ate Segirinya yafuuka ddi musajja mukazi oba mukazi musajja annange ebintu kamba bizibu obitunuulira n'ogaa nti Mukama y'anaamutaasa kale sale nsinga ddala okuba ennungi yegamba nti yagala munno nga bweyagala sala nkikuwadde mukulu Segirinya yonna gy'oli anjagale nga bweyagala nange mwagale nga bweyeyagala naye ndowooza ajja kuyiga ensi nti ensi eno ensi tekungulwa kijjukirwe nga bw'oyisa munno obubi naawe olulwo olujja amanya ayinza ennyimba zange ezo ffe tugamba Mungu yekka Mungu kale ate munnange ffe tuli banafu Mungu anywere abasajja bakula biguo ebyo ebigo birina aya basi oyo nno Kato Lubwama yayogedde ku bulwadde bwa mukulu Segirinya agamba mu Segirinya alimba eggwanga tewali lyamuwadde ku butwa n'ogende Nairobi ayagala kuŋŋaanyizaako ssente n'olutalo lwonna luvaawo kuki okuva Kato Lubwama bamukuba akalulu aba Nuupu yasobola okuba ate ng'asitula olutalo kati nno Segirinya bamukubira akalulu omukulu no Kato Lubwama yavaayo n'agamba nti obulwadde bwa Kato Lubwama babuyita batya Choli Kato Lubwama bankola bubi nnyo nti waliwo akavubuka kaganda kakwano kaffe nnyo mu NUP bakayita Sky Soldier ke kandi kumwanukudde basawuda madada kati nze ekintu kyagaziye mugana nyina kubanga nyanukula bakasuwe Lumumba yalwadde obulwadde babuyita Lupudiosis bulwadde bulwa omuntu nga awanguddwa nga Kato Lubwama Lupudiosis bulwadde bupya nnyo ate kyagulanyi kwini ya bujjanjaba aya basi Kato Lubwama obudde obwo yennyini nabira omukulu gwe bayita Segirinya yabyogera nti Kato Lubwama yeetaaga kutwala mu lihabo buli kigambo kyayogera ku Nuupu gezaako okunoonya abasajja abalihabu abalungi abalihabilitation abasobola okubudaabuda Kato era bwe muyitayo eyo ne mulaba muganda waffe MC Cats kubana yatuukako mu mbeera bweti MC Cats mumumbuulize abasajja lihabu gye yalimu yawa njagala ndagirireyo tusobole okubeera nga tukola enteekateeka ng'abakulembeze bambi tukwate Kato kuba tuyinza omutwala n'agaana tumukube mu motoka yange eno yakigudde waani gye nnyina tumutwale mu lihabu tumuteekeyo lwampaka myezi 2 katajja kuba ateredde mulayini ajja genda okudda ng'ebigambo byayogera bikwatagana bulungi to obudde buno embeera gyalimu asaana bambi kubudaabudibwa aya basi yabyogera tebannamusiba Segirinya akadde kanaali saidi z'e Nairobi mu Agabye Hospital yagamba nti bamuwa obutwa Kato Lubwama obudde obwo yasobola okuba ate ng'amuddamu Segirinya naye ng'ekitowanya Kato Lubwama nti bamukuba akalubi ebimwogeza bino byonna sirina budde bwogera ku Segirinya seetagana kaddamu kubanga mba nkazimba kaagala kufuna mileage kunze too shallow kakali shallow nnyo era nga bwe kafaanana bwe njagala okukalekaawo n'ebintu ebirala bingi nnyo ebyamakulu byenjagala okwogerako kyagala kwogera ku Segirinya wa wansi nnyo mutunuulire eno mu ngato zange wansi I don't want to talk to him I'm sorry waliwo abantu abamu besiddamu kubanga bali shallow aya basi akalulu kaluma ne kaluma omukulu oyo
era Kato Lubwama na bino yabyogera ku Segirinya wulira n'okwogera obwogezi ng'enkulosinga ebigambo byange naye it's a very big shame gwamamba mpewuka manyi omwana oyo okuva bwe yava alina akalo ke yavaamu n'ajja akaddugala manyi waliyo embizi nnyingi ye Richard yavaayo n'avaayo ate omulimu gwe yasooka okufuna nga yakava yalina akagaali kana akasotta naye kano omanyi buno obuwagala ebiso eranga nyo ewandege yawo okusala embizi okusala obwoya bw'embizi mukozi wa mbizi yali mukozi wa mbizi era ekintu kyenti kyesobola kuvuganya naye kumanya atunula butunuzi bw'ati n'akwata embizi mu ngalo n'amanya nti ezo kilo 5 kale kasiru tibakatayiri akagenda ne kabeera n'abasira na swala kati nze nteekawo miliyoni zange 5 Segirinya babanga bamutayirira aya basi akono kalulu abawakana mbusi kalulu soka ulye byayogedde Bobi Wine akalulu kaluma naye bannange kaluma omunywanyi ono Kato Lubwama ulira bwe yagamba nti Bobi Wine atuwa sente amawulire olw'okuba Bobi Wine abawaayo kasente nze sitampangako ate tobuuzanga oli journalist tobuuza bibuuzo biri stupid nyoomyani ani gwe nyoomye my opinion nze sijja kukwata opinion yo ebeere yange amawulire olw'okuba Bobi Wine abawaayo kasente nze sitampangako ananti kyenkugamba ayinza okuba nga abawaayo akasente Bobi Wine yatusuubiza ogenda Entebbe mu Ntebbe yasigadde emagere ku bigere oba onzitanzita gye yasigadde tasigyali be president w'eggwanga yafuuse president state house ye eririddawa bw'aba yewangudde nga yewangudde agende Entebbe ate ani amugaana atufuge nze ndiwo okufugwa buli president yajja yefumisa omutwe mu ttaka kooti y'abantu aleka kwogera bya kisiru yafumisa omutwe ku ttaka biki ebyamagezi byakozaawo asirike n'obusirisa alye ssente ze n'abannu aya basi gwawakana nti akalu tekatabula nabye nabyogeredde abayimbi mbaki abasiba nnyo lwa Bobi Wine kubanga twefuula mbu tugenda kugigoba era artist twefuula bagenda kugigoba kati ebafuukidde kati gye twali tugenda okugoba ate ekomyewo mwagala mugenda kwambala engule ne mwambalako kawaya mwambala kasengenge nosa mwambala kalo buno obusengenge sagala kugugeza ku muge gwa Yesu Kristu ne mwakwata kasengenge ne mukai ne muloka mutuletera ababbi abeerera abayaaya abeerera abanywi b'enjayi ababbi b'obusimu abakwasi b'abakazi muloka mubajjusa wali ne muloka mugamba nti kati mwagala mwebale bannaffe engule mwajambala mwebale amawulire aya basi yebera bwe soda okuba ate ng'etambula munywanyi waffe Kato Lubwama wuuyo ng'atubulira ensonga zonna nga zasobola okuba ate nga zitambula owulidde bwe yayogedde byonna ku bannaffe abannuupo Kato Lubwama ensonga zonna ye principal agamba bw'ati bwe ndi muntu mukulu ensonga ezitali nkulu saagala ziwa makulu